present kiri kitya tukwaniriza kukigezo enjawulo so obuzo kubalabi bali bamubisinga yaman bakyali bange mwena gye muli mbalamusiza nnyo amanya n'eddoboozi Edrisa Musuuza Kenzo bulijjo. Campaign zitambula bulungi, so far so good. Ekintu tukikubira ddala candidate wange amaanyi mangi. We are very happy. Yeah. To be honest, simanyi bwenyinza kugamba. Goyinza okulaba omuntu omu nenza abantu abanwanyisa bangi olw'ensonga zaabwe nnyingi. Oluusi gwe ne bw'oyinza okulaba nga bwe bali ku front batumwa butumwa omuntu asobola okubeera omu oba babiri. Okitegeera? The force that is fighting me is very, very big. Kigamba kinene kigazi. Naye ensonga eri emu because I'm Eddy Kenzo. Okitegeera? I do what I do and I succeed in what I do in so many ways. Okitegeera? Kati abantu abamu bawulira nga nze buli lwe mbaako kye ntuukako babeera nga bali defeated. It makes some people feel small. Ekyokubiri nze abantu bamanyi story yange kuba nzize bandaba. Bamu bandaba batandika okundaba nga nyambala lugabire mu kigere sapatu. Natandikanga nga performinga ng'ebigere biri bweru. Okitegeera? Nga bandaba nga bo baakabi si yonna ebayayanira. Leero nenvaayo nensobola okufuuka kyenfuuka. They cannot believe and some of them they have failed to accept. That's why olaba nga boogerera ku bantu balala nga mayembe. Okitegeera? They even fear to face me. Naye me I don't mind. Yasinyiza okugamba abawagizi bange nze wendi era nkola. Mulimu gwange nkola. There is no amount of intimidation, propaganda, malice that can get me off track. No. Because amazima gali nti God is good and God is real. Kama asala mazima alaba bituufu. Kama amanyi. Katonda tawa babi. Kubanga amanya. Tibwabawa bajja kukosa abalala. God does not give gifts to those who are gifted. God only gives gifts to those that he chose. And I'm chosen. And for now, I'm the one who has the mantle of... Not nze shining, but... Simanyi bwe nyinza kirenda naye nze ndi mu kukola byonna bye mulaba ndi mu kukola era ne byagalwa abantu. Like for example, bintu bingi nnyo ebize bikolebwa. Naye ate nze oluusi bwe mbikola ne bitambula bulungi. Si musango gwange. Ekyo kisa kya Mukama na kwagala kwe. Oba kitegeera. Kubanga bingi nnyo bye mpiseemu ne bye ntuuseemu nga tegabadde maanyi gange. Naye olw'okuba nti nnyina interest ezange n'ez'abalala Mukama blessinga. Because Mukama ali mu ggwe ali mu nze. Katonda bw'alaba nga abangi banaafunamu bw'ateeka omukisa. You understand? So byonna bye muwulira eyo ne banteekako malisi bantaddeko simanyi yataani simanyi atono yakubyani simanyi wano yaga Mukama yamanyi ekituufu. And people know me. Abantu abazze bandaba okuva we natandika mpaka leero they know me and they know what I can do and they know what I can't do. Because nze nkulidde mu mikono gy'abantu. Omuntu ali eyo alaba obulabi mu bisonga kye kimulemesa okukkiriza nti abayimbi wana nabo balaba ku ggaali y'abayimbi otambula nabo lisiti ntono basigale Kampala. To be honest, gwe guno omulundi gwokka ever campaigns za His Excellency Yoweri Kaguta Museveni wezikyasinze okubeerako abayimbi abangi. This time around it's different. It's regional. Okitegeera and national. But regional ye championinga performances zino. Buli raale gy'olaba stage ngiddwa ku stage okwo kugendako ba performer bayinza n'okuba nga bawera 50. Ask it is on oba tonnakirabako njagala tugenda obeereko ku raale emu olabe.
ekyenjawulo nti abantu b'ebitundu ebyo kati bebeekwatiddemu. Okitegeera? Buli stage ebeerako abali regional ekitono ennyo 10 per stage, then culture, then national. Okitegeera? Kati gwe oyinza obutalaba muyimbi bwoba gw'omanyi naye tekitegeeza mbu gye tuli tebabamanyi. Era bw'otunuulira ku video how people are happy and singing along, it shows you nti gwe guno omulundi gukka. Mu kampeyini za Mzee Bukyanga zitandikawo ezaakusinga okuyimbibwako abayimbi abangi. So far abayimbi abayinza n'okuba nga kati waliwo bagenda mu 12,000 bayimbye ku stage ezo. It's on record. President, ukwekyo nyinyi ekyakuba nti abayimbi n'okubafuna bulalizi kize tukirabanga mu kampeyini zibazengawo omukulu olwokuli abagengawo mu nsonga eno yonna era buli kimu kyonna yakikola ebisema tulaba nti mukiri ate era tulabanga mubalina abasikozesa mu nsonga eno. Nze ndi mukulembeze w'abayimbi and I advise Your Excellency the President on creative kinkakatako okuyingirawo n'embuuzo ba buli kimu kitambula bulungi, whether I'm handling it or another party. Okitegedde? Kinkakatako ku making sure nti ebintu bitambula bulungi on behalf of musicians and on behalf of government. He are in charge of national. Right now I don't know because now he's no longer in charge of me. Okitegera kubanga waliwo ebintu awo ebyatuuka ne bigootanamu naye nga nze nyina okusigala nga nkola because one I'm a presidential advisor. I work for the president. He appointed me. Sola muleka mu field. And I'm a musicians. Nyina okubeerawo ndabe yaketed for. Lwasolo kino tukiri mu biro eno presidensi byotezo lwaleero kuli ekiwagamba nti okomawe Kampala ogenda president page takutangaza olwaleero okobuze kuli obuze kutangaza ebyaliwo ebyo byavaawo nakadde Kampala emirundi ng'esatu since then kubanga buli week buli Sunday abannaddiini bawabula president alemedde kukola so that babe nga bamusabira so tuwummula ne buli tumula nkomaonenda ku family. No, waliwo okusika omugwa wakati wa federation ne ministry. Kitegeera nga ministry eyingirira emirimu gya federation ate nga federation ndi nga ministry naye twakirisolvinga and we are okay. We are good to go. Take a request. Baba, yes, I don't know. Here we have a secretariat. Omuti tegustukira nnyo. First and foremost, that was an idiotic statement that he made. Okitegedde nze gwe guno omulundi gwe nkyasinze n'okulwanira eddembe because okimanyi bulungi tuli mugezaako ku protecting what we have gained as Ugandans. Security, peace and stability n'ebirala. Either oli alaba ayagala kikkiriza oba nedda, Uganda is one of the most peaceful country in Africa. And through that sustainability, tusobola okugrowingira mu generation, naffe mwe tukoledde. We have to appreciate that. Okitegedde? Kati bwe wabaawo abantu abali eyo abasika omuguwa baagala okwokya ebintu by'abantu, baagala okuluutinga, baababbi. Olaba ababbi batumenyera mayumba kiro nga twebase. This time, they want to use the same opportunity to burn our country. Ffe tugamba nno. Twagala kusiga nga tuli mu mirembe. Because to believing and change yes to get organized. Kasiteba ya mirembe, we are good to go. And amalobozi g'abana Uganda manyi this time around gegasewamu. We are protecting the gains, simple. The moment we respect President Museveni, ne tukkiriza nti alina kyatuyambye, tusobola okukkiriza nti he can bless us to a next leader.
You understand? Banji sinze nzeka era ebyo ndaba nga ndi mu field nkola. I'm not there to look for money. No. I'm contributing on peace and stability that has been provided to our country. Nange ninga musirikale gwolaba asula ebweru every day okuuma border. Kati nange I'm using my popularity to encourage Ugandans to know what they have gained and how to protect it, so that we know where we have come from, where we are, and where we are going as a country. Oli bwaddawo n'agenda ku Twitter ye atandika okushekinga chief popularity nga ali busy alina okunoonya obululu mba mwewuunya. Okitegedde? Vice President yasala yateekamu kaasala oba tategeeza Palasa ali mu federation. Ekyokuba nti nagenza awagire bye kyayagala tekimuggyako bwa kubeera Munnayuganda. He has a right to support whoever he wants. Okitegedde? Naddala nga supporting support that is very peaceful like how he's doing. Ffe abantu be tutakkiriziganya nabo beebu abaagala okubba ebintu by'abantu nga bakozesa ebigambo ebiri political. Okitegedde? Beefuula mbu twakola bitya naye ng'anoonya wabbira ebintu by'abantu mu supermarket. Ye bw'ajjanga ye nga ze as an artist in that capacity, as a member of the circle and federation, they will always benefit. But we chenalingeza kugamba oli the way they brought the statement and the question, it was nti senga bekolamu omulimu as that political party to come and get money so that they can. No, that is impossible. But their individual self and their individual membership can gain a lot from the federation because they know, yeah, it's non-partisan. Federation telling politics, it's non-partisan. Yes. Yeah. And okay. What is Chima? Atenze mbadde mmanyi sisaliwo. Kati bino liringa lugambo because nze sibeerangako mu meeting onanga abantu balonda. Abantu bakoma okulonda nga bali mu kulonda akakiiko obukulembeze bwa federation and that was done a long time ago. Any questions? Amazima gali nti tosobola kweparticipate nga mukalulu nga toli member. Ekitegeera kujjawo nga membership ye yagijjayo but he participated bayisimbawo ye ne bebekulu n'amulonda. As a matter of fact, kigambibwa nti era ne ssente zasooka okufuluma mu nsaya zefuna. Lwaki abanga ate obudde bunaavaayo abukireetuko? Ekyo yena kibuuza ye. Yazifuna ssente. He's a member of the circle, that's why he benefited. Yeah. That is fake. Christian to Federation ayagala ogiraba agenda agirabe. That was propaganda. Federation etwala ba musician, it's a federation of musicians. It's only my office as SPA etwala the entire creative sector. But that music federation is for musicians only, music, songwriter, producers, all that, singers, performers. Huh? You get what I'm saying? Yeah. Instrumentalist, DJ. On the side of the comedian, association No, these are independent associations that have mandate to do whatever they want as members. Everyone has a right of association. So wherever they associate as that association, they can do whatever they want.
me as a presidential advisor on behalf of government, they can always invite me to listen in and maybe to advise or take a message to president's office so that they can be guided or helped or funded or whatever. Ekisookera ddala Uncle Mukiibi yantuukirira nengezaako okulanga muyambako naye nga bw'omanyi ebintu bino bya process, you go to an office that you don't run, you have to follow order, you understand, respectively. Oli bw'agamba nti ye nja kuddira, you have to wait. Okitegedde? Senga mba nyina capacity to handle myself, I will finish it. Naye nange ng'omuntu omukwanaganya wa wakati awo, nange ndi messenger mba nyina okugezaako okulaba nti ntuukira ano ono nga alindako nenindako tugo processing about it. We had event reach to the president yet ne bwe naaba mufunye I will put that on table. Tebanalwabya. Tebalwabyanga. They have it. No one. But that is a family thing. How can I enter into this thing? Just because the other one was public figure. Techikigenda mujibwako, tagenda kujibwako privacy of as a family member. It's family bwe najja nga enakyagala okuva mu federation. We shall respond. But for now, that question is not for me. President, okusikonga gw'okulu wakati omukulembeze w'abayimbi Nobert Mutegesi, Ebekulu, Kenzo Ebekulu Nobert, mulowooza ku industry. Nze sina gwe nsika n'emuguwa. I'm just here to do my job. Is it different cause a problem between you and other artists whereby we are He needs to provide evidence. Ekyomukiso omulungi nti yabyogedde is on record. He will come and answer in court. Anti kati tusobola kuvaayo n'oyogera ekintu ng'ekyo ekikwatagana ku bulamu bw'omuntu and we just keep quiet. That has to go further to a court so that he can provide evidence. Yes. But do you think the head of state, can come and say something and put it on record when he doesn't have proof? Do you think the president can be on record without proof? The president has said accountability nnungi and we did a good job. And the PSST did so. Do you think bakijjamu air? Aho edizenga akasembayo kusaidia omukulu Kiyaga yavayo n'ategeka concert. Naye namana alikasubira n'agamba abayimbi temwamubeerawo okugula tables. Wamanyako ku bya concert. Kiyaga yankubirako mbadde manyi kyagenda maaso. Yagijeyo. Concert yabadde yagulo naye ne ku venue twabadde wadde ka stage. Jamukubira temunkozesa nsobi Kiyaga muntu wange. Bamanyi. Teri kyamaanyi just kugamba abawagizi bange n'abantu bange ebigambo bingi. Ono ayogera kino oli ayogera kiri, they are trying to put me down. But it's because of the good job I've done. Senga mbadde sina binuma minungi gye nkola, senga byonna tembiwulira. So kino kituze mbuza amaanyi okulaga nti I'm working. Yes, mwina kunsabira because the world is even people evil. Naye so far so good, we are moving. Ekimu ku indicators eziraga nti we are doing something sensible. The moment woolaba nga otachinze ba mafia because bo baagala nnyo okulira mu kavuyo. Naye senga okwata amakubo ago n'ogalinnyamu, that's when you can see enfufu yonna nekola ki. Bw'owulira kuba endulu obuuza ng'akuba yaaki. Kitegeera. Bw'omuwulira nga bamafia bakaaba kitegeeza we are doing a great job. Era tulina kwongera kola kye tulina kukola and
that we save millions instead of the few.